President Museveni alikaweweta agenza okusiibula oba okusumulula abasirikale 100 abatendekeddwa bagende bagabibwe bakuume eggwanga. Kikwewunyisa omukulembeze w'eggwanga ye akola kyateekeddwa okukola ne bw'aba akola kikyamu akola kyateekeddwa okukola. Abavubuka abato muli ku social media muwe mulabantu muli mukaya na waliwo benalabye abannuupu nga balina group ze balimu nga bagamba mbuno bagita economic shutdown bagenda kukola economic shutdown bagenda kugalawo eggwanga bagenda kwekalakaasa era Uganda ejja balaba Uganda tejja kuwona etya. President Museveni mwenna mukimanyi tazannya ludo tabetinga tawemula tadda ku social media kutinkula ntalo talaba senga acid. Kati nze ndi mulokole kambagambe ng'omulokole ebintu ebimu Katonda tabijjaawo nankubadde tusabye nnyo n'okusiiba ennyo kubanga babikola n'omutima gwabwe gwonna. Omuntu bw'akuloga n'akola eddogo nga bwe bamugambye eddogo ero lisobola okuzuzumbya emyaka wadde Yesu waali era Katonda yenna nnyini buyinza. N'omuntu bw'akeera n'anyiikirira omulimo gwe nga Bayibuli bwegamba guli mutuusa mu maaso g'abakabaka. Abasajja bangi betuliraanye ffe nga bwe mutuvuma abakola emirimu gyabwe. Asooka Jenosali Musale atuula n'akola emirimu olunaku lulamba ng'abavubuka abato bawemula. Didani Mubangizi omubaka wa Buweekula South omulonde yakolera abalonzi kati bannamulonda na kumulonda naye olwaleero olaba ng'ayongerayo okukola n'amaanyi. Olwaleero waliwo abavubuka abato abakopye President Museveni nga Dr. Emma Wanyama. Emma Wanyama tomulaba nko mubamansa ssente mu Kampala ate ng'azirina. Tomulaba nko mu comedy store ng'aguze emmeeza atudde wali nga buli comedian ajja gwafuuwa ng'ate waliwo ababikola. Ye muntu ali mu Kampala ng'ayogera olugisu abantu abasinga kasita bave waabwe nga beerabira olulimi lwabwe. Captain Mike Mukula omusajja bamuyita Mpenko ni Kombucha Mpenko ni Basopo bamuyita Kalisa Stuart muvubuka muto ali mirimo. Nze nkola abantu abeera nange bakimanyi nkola emisana n'ekiro. Kati mmwe ne muddeyo ku mitimbaga ne mulowooza tetukola. Era abo basiru noonya emirimu manye emirimu gye nkola olunaku. I have a lot of work to do. Nina emirimu ate gyeyongera. Chovola na video kati zendi coding buno obudde kubanga omwaka ogujja ina kuba n'obuvunaanyizibwa bungi obuli international n'obuli wano nga sina budde bukola ebyo. Chovola mbikola mbipayiringa emiteekeyo bwe naaba mbimalidde. Abavubuka abato mukoppe Muzeeyi Museveni engeri gy'akozeemu emirimu gye engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe lengera mutabani we Muhoozi. Museveni alina abazzukulu ababasinga obulungi bwe tugamba kukula bulungi Museveni alina abazzukulu abalungi ndaga TikTok account yaabwe. So ghetto structure Major Emma Kuteesa afane Damulira abantu bamwagala okujja mbuyinza bali mu mirimo gyabwe bakola mu Museveni akagawaza abanyankole. Omanyi Kalisa Stuart emirimo gyakola kati alizimba hoteli nayo nja jibala tugenda jiranga ali mu kuzimba hoteli. Abantu tukola mumuli eyo mwasa mukoze ebiraifu muwe mula mwasamiridde mwagala kukyusa government nonsense. Kyagulanyo business nankubadde ali mu America busaabala ekola ne business endaze yaleka gwoli mu musajja alira atulwanira nnyoko bw'ataakulwanira kitaawaani ali kulwanirira. President Museveni weebale n'abasirikale mwebale mukole ekibasuubirwamu Uganda egende mu maaso.